Silyelabira mbanyumiza bulijjo bwe nagenda okusabira family nga bampise ono agenda ntusabire family yakuŋŋaanye abali e Canada, abali mu America, abali e Germany, abali wabo n'abakuŋŋaanye n'abakuno. It was a family get together at a very high cost. People came from all over the world. Family reunion. Ne bampita nsabire family. Ngeri wamu eyongera okubeera n'omukisa. Naye n'ekyokubiri, waliyo omwana agaanye okusoma. Silyelabira. Nze nga ndowooza nti yatolokera wakati school drop out. Tutuukayo family yonna ekuŋŋaana. Badokita, bayinginiya, baprofesa, baani. Tusabye family ebyokulya byali biyitirivu, twalya twanywa. Era simanyi nti baliddamu n'ofuna akakisa akakuŋŋaana bwe batyo, kubanga kati ate amawanga gongera okwawula abantu. Naye bwe tukuŋŋaana, ensonga eri ey'okusabira family tugimaze, kandi ne baloopa ataasoma ne bamuteeka wakati awo. Jangu wano omusumba ali wano, jangu tubibuulire omusumba. Bagenda okubibuulira omusumba ngono ataasoma ayina diguli egi, ayina diguli emu. Ewakati wali ayina diguli emu, kiswalo kyennyini ekiwedde emirimu. Era nga bayina offer. University eyo najja ayagala okusomeramu mu nsi muno gy'abagendamu, era nabo nga bwe bali ba Harvard, manyanga baawa, bonna nga bwe bali abakolera muno bali mu bifo bya waggulu mu banks ne mu universities. They are professors. Era ennaku ezo nabasangako abamu ne bagamba bene, gwe twali tujja mu njiri konse kasita siwogera mannya gammwe. Ni nange nawungira ewaabwe. Nze nali neetaaga okusabira mu kaseera ako we twagenderayo, ng'ewaffe siina gwe mmanyi ayina diguli. Wadde egi emu nga tewali agirina gwe mmanyi. Kati gyeziri eziwereka. Ekubira Mukama engalo ez'amaanyi. Kuba namusabira muwala wange Doreen ng'akyali muto nnyo. Telecom engineer. At least ayina master's degree. Doreen Bujjingo. Yali muto nnyo we nagendera mu lukuŋŋaana olwo. Nze kitaawe saagiyina ate benzaalibwa nabo n'abatuuzaala nali simanyi gye babeera by then. Naye ne kaakati nagenda okubalaba ng'era tebazirina. Nagenda okubalaba ng'era tebazirina. Neekakabakakaba emabegakaawo diguli n'enjijjayo. Muto wange naye yali alwanye ng'afunye diploma, ne mugamba mukulu twagala diguli. Ne tukwatagana mpola mpola, kati ali mu mwaka gwe gwa kusatu. Muto wange ddala maama ne taata abasigale ne bagamba tudde tusome, ne bagamba nedda katukole emirimu. Naye kati eka gyeziri diguli. Naye luli era bannange twongere okwagala Katonda, kubanga amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu gakusitula nga by'otalina tebabiraba, baagala ate obibasabire. Onfunye bulungi? Amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu nga gajjudde mu bulamu bwabwe gakusitula nga by'otalina tebabiraba, wabula ate baagala obibasabire, obasabire n'ebisinga. Ekiseera ekyo saayina mmotoka, nagendera ku bigere naye ng'omukisa bagulaba mu nze. Wandikubidde Mukama engalo ez'amaanyi, ndowooza ogenda otegeera kye ŋŋamba. Zikubira waggulu mu linnya erya Yesu. Ebiseera ebyo saalina mmotoka, nagendera ku bigere naye ng'omukisa bagulaba mu nze. Era bwe twamala okukkaanya nnaku z'omwezi tuziseetinze, beekuŋŋaanyiza ab'e Canada, ab'omu America, ab'e Bulaaya, abaawa bonna bazze. Nzijukira bannona mu Ndeeba, bannona ssaawa nga 5. Emmotoka eyaabwe ye yannona. Ne banvuga ne bantwala
era nga bajja kunvuga banzize kubanga bakimanyi siina ntambula naye nga bantutte nsabire famire engagga bwetyo omukisa. Wetegereze neibawo nga tonakubanga lusooka omwetegereze muga nti enjiri eno kasookera etandika olina kyotegeera kubanga agamba muli weebwa amaanyi omwoyo omutukuvu alimala okujja ku bulamu bwammwe. Amaanyi bwe gamala okujja gagenda kusika ebintu bigenda kujja. Amaanyi bwe gamala okujja gagenda kusika ebintu bigenda kujja. By then nali mupangisa Budorini Bujjingo bwali bukyali bwana buto buwini Jennifer buto nnyo. Nali mupangisa ntambuza bigere mu buweereza bwe ndi musinze mutandisi waabwo naye ng'omuntu bw'ajja mu ndeeba nze gw'ayagala atwale. Era bantwala bangi naye bano benjogerako nabungirayo banteekera omwana maaso ne bagamusumba mutunenyezeeko alina diguli emu tugezezzaako omwana asoma agaanye ali mu bintu bya kiyaye. Ebintu by'ekiyaye byalimu obimanyi? Asuubula bintu mu kikuubo, asuubula bintu mu kikuubo, aleeta bintu China y'omu ku basooka okuleetaleetanga ebintu China. Nanyinyonyola n'aŋŋamba omanyi kati bano nyina kyenda batebo tebatalaba. Ye yali entrepreneur, bano bayinginiya b'ebintu ebitali bimu, ba accountants, ba lawyer. N'abagamba nze mpulira njagala kusuubula. N'ayogera ekigambo mu kaseera ako ekyampunza. N'agamba nti ekizibu lwakuba nti kapito wange akyali mutono, nzanyira wakati wa milioni 5 n'akawumbi talina kapito. Wandibadde oddamu amagezi n'okubira Mukama engalo ez'amaanyi. Kapito we akyali mutono, milioni 5 azanyira wakati wa milioni 5 n'olunaana naye zijja kuwera. Azanyira wakati wa milioni 2. Obujulizi bw'enkuba buli myaka 25 emabega. Ayina milioni 5 kapito. Ne baŋŋamba ni musumba sooka owulire ali mu bintu bya kisiru, ali mu buyaaye mbwasuubula. Kale sooka oddeyo osome oluvannyuma osuubule tujja kuwa ne kapito kubanga tezo sente mmeka z'okozesa obwo busente muki. Naye omwoyo omutukuvu abanga yakwambala aba yakwambala nagguma ne neefuula ategeera kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Nagguma ne neefuula ategeera era famire nagifukamiza yonna. Nembateekako emikono nembasabira olunaku lwali lulungi nnyo. Bampa akasente bwe navaayo nasasula busasuli mabanja ge nali nnyina renti nenfisa nako. Omuntu akuvuze n'akuwa ne sente ate n'akuwa sente ng'akozesa olulimi oluzibu ennyo naga nti ono fuel munywe. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Ye yakukimye akututte okusaba mukukoze mukumaze n'akukwasa ekibaasa n'agamba pastor this is your fuel. Fuel munywe bunywi nkule ntya. Amina. Naye siri kyerabira amazima ga Katonda paka mugune Mukama ndi mugamba lwaki abantu batwesiga nga tetulina kye tulina. The assumption is toyina kyolina, but the fact is olina byonna bw'ojjula omwoyo. Zikubire waggulu mu linnya lya Mukama Yesu.